Yes, mu mawulire agakagwawo breaking news wetwogerera ng'ebyokulumba Bank of Uganda nga bwe mwabiwulidde nti baagirumbye ne babba laptops nga bwe wabiwulidde wenjogerera nga bitandise okuba nga biranda abasirikale ba poliisi 5 bagambibwa okuba nti bakwatiddwa mu kaseera kano era ge mawulire genkuleetedde bakwatiddwa lwa nsonga nti bandibanga balina kye bamanyi oba nga beekuusa ku bulumbaganyo bwakoleddwa ku Bank of Uganda ekifo ekimanyiddwa nti kibeera highly guarded era nga kizibu nnyo omuntu yenna okulowooza nti awo wasobola n'okuyingirirwa abazigu wabula njagala okutegeeza abasirikale ab'ekitongole kya poliisi bawulira ddala 5 bakakasiddwa nti bamaze okubeera nga bakwatibwa jjukira gye buvuddeko waliwo amawulire era agafulumye nti abakulu oba ab'ebyokwerinda baasazeeko ebitundu nga William Street n'ebitundu ebirala ebiri sayidi awo nga bagezaako okufufuggaza n'okulaba nga banoonya laptops gye zaabulidde ne gadgets ez'enjawulo ezigambibwa okuba nti zabbiddwa ku Bank of Uganda ekifo ekimanyiddwa nti kiri haire guarded kakati wenjogerera abasirikale 5 nabo bennyini tebalutonze balugendeddemu nga bino nno bivudde ku ki okubuusabuusa n'ebibuuzo bibadde bingi nnyo ku ngeri Bank of Uganda gyeyinza okuyingirirwa ekifo ekimanyiddwa nti security ebeeraawo ebeera nkakali nnyo nga kizibu nnyo n'omuntu wa bulijjo okukissa ne mbongo bwe nti wano wasobola okugenda maaso n'okuba nga wabbibwa ekintu obanga ababbi basobola okugenda maaso n'okuba nga bayingirawo kakati wetwogerera ababbi abaagambibwa gye buvuddeko nti bayingirira ekifo kino ne bagenda maaso n'okuba nga bakibba nkuleetedde ebiwandiiko 2 ekiwandiiko ekisooka kiraga engeri Bank of Uganda gye bagiyingiriramu bwe batyo ne bagenda maaso n'okuba nga bagimenya era ne babba laptops nga bwe wabiwulira nga bwe ngendo gena maaso n'okuba nga mbikugamba nenkuleetera ekiwandiiko ekirala ekikakasa nti waliwo abasirikale ba poliisi 5 baakwatiddwa ku byekuusa ku bubbi bwa banka bino njagala obyawule era ogenda biwulira nga bwe ngendo gena maaso n'okuba nga nkusomera naye nga bino bivudde ku ki kigambibwa nti okubuusabuusa engeri gye kuli okungi ebigambo engeri gye bitandise okuba nga bitambuzibwa balabira ddala nti oba wuli abasirikale bano basobola okubako information gye bagenda maaso n'okuba nga babajjamu olw'ensonga babayitako batya abasirikale bano aboogerwako abamu ku bo bagambibwa okuba nti be baali ku duty mu kaseera ako nga Bank of Uganda eyingirirwa abazigu kakati bano bakwatiddwa either bandibanga baali mu lukwe oba seekyo bandibanga balina kye bamanyi oba nga bawaali bulagajjavu bwabwe oluvannyuma lw'okuba nti bannayuganda babadde beebuuza ebibuuzo ng'ensonga etandise ogoyinga public nga bannayuganda beebuuza Bank of Uganda omuntu agiyingirira atya kakati ab'ebyokwerinda basazeewo bakwate n'abaabwe bakole kye bayita forensic ensonga zigende maaso n'okuba nga ate zigguka Luttamaguzi ye yavuddeyo n'abuuza ebibuuzo kisoboka kitya era ddala tuli seefu ffe nga bannayuganda bwe kiba nga ne banka enkulu esobola okugenda maaso n'okuba ng'erumbibwa Are we safe if thieves can attack Bank of Uganda and they steal valuable items? Are we really safe as a country? byabadde bigambo bya Honorable Luttamaguzi Ssemakula omubaka akiikirira abantu b'e Nakaseke atagenda kukomawo mu Parliament ng'era bwe wabitegedde naye nga bino byagenze okujja Gavana wa Bank of Uganda nga yakamala okubaako obubaka bwawa ku tteeka erya Protection of the Sovereignty Bill eryagenze maaso n'okuba nga liyisibwa mu Parliament kakati ngenda kuwa ebiwandiiko 2 ngenda kunnyonnyola ensonga lwaki bano abasirikale ba poliisi baakwatiddwa ngenda kunnyonnyola ensonga lwaki n'abamu ku bantu baakwatiddwa kuba nkugambye poliisi yakoze ebikwekweto n'egenda erumba streets ezimu ze baabadde basuubira nti oba oliawo zino laptops ezabbiddwa ziyinza okuba zaatwaliddwa mu bifo ebyo abamanyi ku mutaasa ndowooza musobola okutegeera oba musobola okureflectinga ekyabadde sayidi awo njagala okutegeeza nti baayodde ne batwala laptops eziwerera ddala nga 30 baatutta amasimu agawerera ddala naye nga kigambibwa nti poliisi kino yakikoze mu kaweefube w'okugenda mu maaso n'okulaba nga banoonyereza beebuuza n'okulaba nga bajja information mu bantu bano oba oliawo nga basuubira nti essimu zino oba gadgets zino zonna ezabbibwa okuva ku Bank of Uganda zandibanga zaatwalibwa mu bifo ebyo nga ku mutaasa nawona ku William Street ekikwekweto kyabadde kikakali era abasajja abawanvu n'abampi bayunguddwa embeera yabadde ya bunkenke baakutte nga ne wobeera customer naawe oyinza obutalutonda kakati wenjogerera kigambibwa nti ne mu bimu ku gadgets ezawambiddwa oba ze baatutte batandise okugenda maaso n'okuba nga bazitinkuula okugyamu zi password okulaba nga bakola kye bayita forensics okusobola okulaba zino computer ziri related kweza ezabbibwa mu Bank of Uganda bino byonna ngenda genda maaso n'okuba nga mbikutuusaako ogenda bitegeera bulungi nga bwe tuzze okubeera nga bwe tuzze ng'ate tugenda maaso n'okuba nga tukuwa bino nkugambye ekireese bino bibuuzo bibadde bisusse bannayuganda nga beebuuza nti naye ddala kino kisoboka tebibanga birimu omupango kakati ebyo ebibuuzo ebifaanana bwe bityo bye bireetedde abakulu bano ogamba naye owaaye abantu bayinza n'okutuuka okutulowoozesa nti bino ebintu biyinza okuba bipange
kijja kitya okubeera nga banka enkulu yatuuse okulumbibwa naye nga buli omu akimanyi nti Bank of Uganda mu kifo weeri abamanyi mu kibuga Kampala awali Bank of Uganda kiyinza okuba ekizibu ennyo omuntu okuva eri ne waba mubbi ng'alina biki kiyinza okuba ekizibu ennyo omuntu okulumba awantu awo n'agenda maaso n'okuba ng'akola obulumbaganyi. Kakati njagala okutegeeza abantu abawerera ddala baakwatiddwa ku Mutaasa n'ebifo ebirala byonna nga bw'ogenda maaso n'okuba ng'olaba era mu kubakwata kigambibwa nti baatutte zi laptops baatutte amasimu baatutte gadgets ez'enjawulo. Poliisi egenda maaso n'okuba nga ezaakisesinga bagenda maaso n'okuba nga bazitinkula bayina abakugu baabwe abagenda maaso n'okuba nga baziggyamu zi passwords zammwe abazijjamu buli kimu okusobola okwekennenya emu ku emu balabe oba ddala tezirina kakwate kweza ezabbiddwa ababbi ze bagenze nazo ababadde bazze okubba Bank of Uganda okusinziira ku information gye tugenda maaso n'okuba nga tufuna. Kakati kkiriza tusooke tugyewo akalango kano ngenda kujja nkusozo tule abasirikale be baani abakwatiddwa kuga abasirikale ba poliisi 5 owenjogerera bali mabega wa mitayimba baliko obunnyogoga ku nsonga z'okubba banka oba ez'okuyingirira okuraidinga Bank of Uganda. Ebibuuzo bibadde bingi nnyo tugenda kubifuna basirikale kyabo lwaki bakwatiddwa balina kakwate ki ku bulumbaganyo obwakoleddwa. Weebale kubanga okyagoberera kanzije tubeere nga tetubitemaatema. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi boowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganje okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijjanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe ebbanga lyonna atannaba kubanga otwegattako kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadde ka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna. Kakati wuliriza bulungi nnyo kye nkuleetedde otegeere bulungi ebintu bino nga bwe bigenda maaso n'okuba nga bitambula. Gye tuvuddeko twafuna amawulire ngenda kusooka nga kuwe amawulire gano nga galaga nti Bank of Uganda eyingiriddwa okutya ne kubeera kungi nnyo. Sente z'omuwi w'omusolo abamanyi sente zibeera mu banka Bank of Uganda kwegamba n'ebimu ku byama by'eggwanga Bank of Uganda byeyinza okuba nga egambibwa okuba nti bye ababadde bagenze okubba data tebasobola kuba nga bagenze n'ebintu eby'omugaso. Ebibuuzo byabadde bingi nnyo naye ate ne mugiramu ebibuuzo ebirala nti naye obulumbaganyi buno bwakoleddwa ku banka tewayinza kubaawo ebitagatta. Kakati wuliriza Daily Monitor yafulumya ekiwandiiko nennyonnyola buli kimu kubanga jjukira ebifo ebyo bibeerako ne CCTV cameras kubanga olaba zibeera mu maka g'abantu naye ate Bank of Uganda wabeerawo security ey'ekika ekyawaggulu ennyo era nga Bank of Uganda nga bwe nkugambye kye kimu ku bifo mu kibuga Kampala ebikyasinze okubeera highly guarded. Ndowooza ng'oggyeko State House e Nakasero n'ebimu ku bifo ebiralalala Bank of Uganda bye bimu ku bifo ebikyasinze okubeerako security ey'ekika ekyawaggulu ennyo nga naawe omuntu wa bulijjo ne waba otuusewo butuusi security eyinza n'okukuwunyirira n'otegeera nti ekyamazima wano tewazannyirwa. Kakati amawulire gaafuluma ne gashookinga ensi nti Bank of Uganda bagiyingiridde naye amawulire tegasooka kulambika biki ebitwaliddwa wabula oluvannyuma ne tukitegeera nti waaliwo laptops ezaatwalibwa wabula tebaatwala ssente nti ababbi oba oli awo baali tebazze kutwala ssente baali bazze kunona zi laptop na birala oba baalemererwa bulemererwa. Kakati wulira thugs broke into the usually well guarded Bank of Uganda premises in Kampala and made off with 7 laptops belonging to the bank's commercial offices. This publication has learned. Wuliriza ababbi bajja ne bayingirira Bank of Uganda tebabba ssente yonna tebabba kintu kyonna wabula baasobola okuuliita ne laptops 7. Ebibuuzo ne bitandikira awo mubbi ki ayinza okujja bannayuganda mwabawuliranga nga babyebuuza mubbi ki ayinza okujja mu Bank of Uganda n'akuuliita ne laptop 7 n'aba nga ye ekyamuleese kiba kiwedde. Kakati bannayuganda olw'okwebuuza ebibuuzo ng'ebyo poliisi neeyanukula etya. Wuliriza bulungi nnyo bakugambye ne mu kiwandiiko Daily Monitor yakissamu bulungi the usually well guarded Bank of Uganda premises in Kampala. Kino ekifo kizibu nnyo okulowooza obulowooza n'okukirowoozaako obulowooza nti wano wayinza okusembererwa oba oli awo wayinza okubbibwa wabeera highly guarded nga bw'okiwulira mwabayita mu Kampala nkakasa mukimanyi. Kakati wano batugamba nti ababbi bajja ne bayingira baagenda ne laptop 7
eza Bank of Uganda. According to the preliminary police investigations, the culprits who struck on Monday morning allegedly colluded with some staff members and a part of the security team. They gained the entry through the gate opposite the city square, slipped into the commercial building, lingered there for nearly 3 hours and left carrying 7 laptops. Nti ababbi bano bajja ne basooka beezoobamukko n'abamu ku bakozi b'omu Bank of Uganda wamu n'abamu ku ba security abaaliwo nga bakuuma naye nti beezoobazoobamu awo katono then ne basobola okugenda maaso n'okuba nga bayingira. Baayita ku gate eri ku side eya City Square gye baayitira ne bagenda maaso n'okuba nga bayingira. Then bwe baayingira baatuuka munda ne basobola okuba nga batuuse mu kizimbe munda ne basobola okuggyayo laptops 7 ne bagenda nazo. Investigators revealed that the thieves had duplicated keys, allowing them to walk in without breaking windows or forcing doors. Uliriza bulungi nnyo nakugamba ngenda kuleetera side zombi. Ekiwandiiko ekitulaga engeri gye baayingira ne bye baatwala. Ngenda kulaga ekiwandiiko ekinnyonnyola abasirikale ba poliisi abakwatiddwa. Uliriza. Bino nno byandibanga bijja kuvaayo oluvannyuma ate nga si birungi. Batugambye abazigu abaayingira mu Bank of Uganda baalina ebisumuluzo ebikolerere. Baalina ebisumuluzo oba kyoyinza okuyita duplicate keys. Baabijjawa. Tebaamenya ndabirwamu yadde n'emu, tebaayasa kintu kyonna yadde n'ekimu, wabula baali balina ebisumuluzo ebijingirire oba kyoyinza okuyita ndoza katugambe baleka baalina master key. Kati kigambibwa nti bano we baayingira baakozesanga ebisumuluzo ebyo ne bagenda maaso n'okuba nga baggula we baagadde okuggula. Then we baggulanga ne bagenda maaso n'okugjayo bye baagala naye nga bye baagala ebyo zaali ziraputopu era ze baasobola okugenda nazo. Tebaakwata ku ssente yonna, tebaakwata ku kintu kyonna, baakwata laptops ne bakuulita nazo laptops 7 ne baba nga bagenda nazo. Ekintu ekyashookinga ensi, buli Munnayuganda ne yeebuuza Bank of Uganda kijja kitya okuba nga eyingirirwa. Tebalina yadde oluggi lwe baafoosinga. Baayingira ne bamenya bulungi ne baggula bulungi nnyo ne basobola okwakisesinga laptops ezo ne basobola okuba nga baazitwala. Wuliriza nkyakutwala. This inside help gave them free rein to cut off the internet connection, speeding up their haste. Uliriza wano ebibuuzo bingi nnyo byali birina okujja nti bano abazigu we baayingira baasobola okugenda maaso n'okuba nga baafuna access olw'okuba nti baayina ebisumuluzo ndoza katugambe master key, katukozese erinnya eryo erya master key. Engeri gye kyali nti baayina ebisumuluzo kyabayamba era ne kibasobozesa okugenda maaso n'okuba nga batuuka ne baakisesinga ekifo ewali internet servers. Bano ababbi nno baali bageza ate ekifo baleka baali bakimanyi. Bwe baatuuka mu kifo ewali servers baakozesa olukujjukujju ne sipiidi y'ekika ekyawaggulu ne baggyako internet ne basobola okwanguyirwa mu kugenda maaso n'okukola emirimu gyabwe. Speeding up their haste. Tebaatwala ssente wabula baatwala laptops. Sources close to the investigation disclosed that the gang also stole security equipment including CCTV cameras, a CCTV server and an internet router valued at 50 million Ugandan shillings. However, they failed to crack open the cash safe. Uliriza nti okusinziira ku sources ezimu ezeekuusa ku investigations oba kunoonyereza okuli mugenda maaso n'okuba nga bakukolebwa, baazudde nti ababbi bano baagenda n'ebimu ku bikozesa ezimu ku security equipments eziyambako mu nsonga z'ebyokwerinda omuli ne CCTV cameras, server system eza CCTV baagenda nazo era mbu bakwata internet router emu ebalirirwamu okubeera mu bukadde 50 bwa siringi za Uganda ne bagitwala. Newankubadde ono batugambye baalemererwa bulemererwa okukuraking oba okuggula cash safe ezirimu ssente. Baalemererwa bulemererwa okugenda maaso n'okuba nga bazigula naye oba oli awo bandiyagadde okugenda maaso n'okuba nga bakola kino. Uliriza okusinziira kunoonyereza okukyagenda maaso n'okuba nga kukolebwa ku nsonga zino, batugambye nti omu ku basirikale, omu ku ba detectives abaagenda maaso n'okukola okunoonyereza oba abakyali mu nsonga eno baategeeza nti bano ababbi baasobola okujja ne bavandalizing oba ne boonoona CCTV cameras. Oluvannyuma lw'okuzoonoona baali bagezaako kulaba nga bakweka bujulizi era nti oluvannyuma baali baagala babe nga basobola okuyingira munda batuuke ku bifo ebirimu ssente basobole okuba nga bagenda nazo. Wano mu kunnyonnyola batulaga baalemererwa bulemererwa
wabula nga balina ebisumuluzo bye tuyise master keys basobola okuggula era mu kuyingira tebalina luggi lwe baamenya tebalina ndabirwamu ze baayasa. A police detective explained that the robbers vandalized the CCTV cameras and the office doors while searching for keys to the strong room. Footage retrieved from the cameras shows 5 men breaking in through burglar-proof doors. Uliriza. Bagezaako okumenya bayingire mu rooms ezirimu seefu za ssente wabula baalemererwa oluvannyuma lw'okuba nti ebyokwerinda byali ggulugulu mu kaddaako tewaaliwo mbeera yonna naye ate jjukira bakugambye CCTV cameras baasooka kuzoonoona bwe baamala okuzoonoona embeera negenda maaso n'okuba nga ebatabukako ne baba nga ate baatuuka ekiseera nga balina option emu yakusobola kubeera nga badduka bano ababbi abaali bazze okubeera nga babba banka nkugambye ssente wano mu kiwandiiko batulaga nti baali nazo bazaagala wabula baalemererwa bulemererwa nga bwe nkugambye ebintu nga bwe byali era nga bwe mbingenda maaso n'okuba nga mbifuna mu kiwandiiko. The detective added that a team from Central Police Station Kampala including crime officers and sniff dogs visited the scene. The dogs later traced the scent trail to Mutasa Kafero Plaza downtown where police cordoned off several buildings in search of the stolen laptops. Detective ono yagasseeko n'abategeeza nti ab'ebyokwerinda baava bayungula abawanvu n'abampi okuva ku CPS. Walijjukira wali CPS eri kumpi wali wano Bank of Uganda tewaliwo distance eri awo. Kakati bwe baleeta abasirikale okuva ku CPS bajja n'embwa ezikonga olusu. Then embwa eyo yagenda n'ekonga olusu nti embwa yagenda ebatwala paka ku Mutasa Kafeero. Mumanya abali ku Mutasa Kafeero awo wonna Wilson Street awo wonna William Street awo wonna aside awo njagala okutegeeza yensonga lwaki baadiployinze basobodde okugenda maaso n'okuba nga bakwatako be bakutte era nga bwe ngenda okutegeeza information yonna nga bwe genda maaso n'okuba nga etambula. Embwa zasobodde okuba nga zibatwala ne zibatuusaawo mu kifo ekyo ekya Mutasa Kafero Plaza ne basobola okuba nga batandikira awo okunoonyereza. The Kampala Metropolitan Police spokesperson Superintendent of Police ACP Rachel Kawala confirmed that the downtown operation was intelligence-led. We have arrested over 20 suspects and recovered some items which will help police to conduct their investigations. Rachel Kawala ategeeza. When pressed on whether the operation was linked to the Bank of Uganda break-ins, Mr. Kawala declined to comment. Nti bano oluvannyuma lw'embwa okubatwalayo omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Kampala n'emirirwano omukyala amanyiddwa nga Rachel Kawala yavuddeyo n'ategeeza nti twabadde ne intelligence yaffe yatututte paka ku Mutasa Kafeero era twasobodde okwarestingayo ba suspects 20 ne tugenda maaso n'okuba nga tubakwata batuyambeko mu kunoonyereza ku nsonga eno ey'okubba banka. Rachel Kawala n'agattako nti abantu aba 20 twabakutte ku nsonga ezo wabula baamubuuzizza okubeera nti oba be bakutte bali linked ku nsonga ya Bank of Uganda yaganye okubaako kya commentinga era yagambye I did not have the information that you were asking me. Rachel Kawala. Sources claim that the Bank of Uganda instructed the police not to speak publicly about the matter, preferring to handle communication internally. However, Mrs. Kenneth Egesa, the Director of Communication at Bank of Uganda, confirmed the incident of unlawful entry detected early Monday morning at the banker's head office. Banka yasabye ab'ebyokwerinda basooke balindeko okubaako kye boogera ku nsonga eno oluvannyuma lw'okubeera nti babadde bamalirivu nnyo babadde bamativu nnyo nti balina kye bagenda okugenda maaso n'okuba nga bakola. Era omwogezi wa banka oba avunaanyizibwa ku nsonga z'okwogerera banka enkulu ey'eggwanga erya Uganda yavuddeyo n'abaako kyayogera ebintu nga byagenze maaso n'okuba nga bitambula n'ategeeza nti baasobodde okutureesinga obubbiwa okumenya banka kuno mbu mission zaakolebwa ku Monday ku makya kakati bo basobola ogenda maaso n'okubeera nga basobola okufuna information oba intelligence yabalaga nti wandibaawo obulumbaganyi obugenda maaso n'okuba nga bukolebwa. Kati yo sayidi mmaze okugikuwa gwampuliriza era otegedde bulungi nnyo butya banka bwe yalumbibwa. Kakati nkutwala era ogenda kuwulira nkugambye abasirikale 5 bagambibwa okuba nga bakwatiddwa ku bino ebigambibwa okuba nti
banka yamenyebwa etya, bijja bitya n'ebigambo ebirala bifaanana bwe bityo. Kati byenkuleetedde tugende maaso n'okubanga tubitegeera. Ebimu ku bibuuzo bannayuganda bye babadde beebuuza ku nsonga eno njagala okutegeeza nti wenjogerera bimaze okuba nga biddibwamu okusinziira ku information gye ngenda ogenda maaso n'okubanga nkuwa ku mukutu ogwa Red Zone TV bwe tutyo ne ku mukutu ogwa Uganda 24. Kakati wuliriza bulungi nnyo. Ensonga eno yajja bannayuganda bangi nnyo baali shocked olw'amawulire gano oluvannyuma lw'okuba nti banka eya Uganda yali emaze okugenda maaso n'okuba nga emenyebwa. Wuliriza. Ebyokwerinda binywezeddwa ku Wilson William Street mu Kampala, poliisi ng'erina amagye bwe bazinzeeko ekizimbe kya Kalungi Plaza ne Mutaasa Kafeero okufuuza kompyuta 7 ez'ekika kya laptop ezibbiddwa mu banka enkulu eya Uganda. Ekikwekweto kikoleddwa ab'ekitongole ekikola ogw'obukessi mu Kampala n'emiriraano abakulembeddwamu SSP Isabire Julius nga beegatiddwako na Rapisi wa Kampala South Roger Seguya n'abalala. Embeera eneereesewo obunkenke okuva mu basuubuzi abakolera ku bizimbe ebiri mu kitundu kino ssaako n'abayise era nga bamu ku basuubuzi balabiddwako nga badduka okwetegula ekibambulira. Tuwunyiza nnyo okulaba nga batusazeeko ekizimbe kyaffe obusuubuzi buli ku bunkenke kubanga tutegeera ki kye baagala wano ku kizimbe. Si kino kyokka kye basazeeko Mutaasa, Kalungi, Kirumira byonna babisazeeko. Tebakkiza muntu agira, tebakkiza muntu afuna. Okwaza kunyinyintidde eraba ebyokwerinda batuuse ne bagaana abantu okuyingira n'okufuluma ebizimbe nga n'okuyita ku mbalaza z'ebizimbe bino kibaye tekikkirizibwa. Kati naye afande yaŋŋamba kati tuyimbire wano teri kunsalayo Bakitwala wa? Baganya kufuluma. Abadde bazze mbirawo by'emmere biri mu bizimbe bino balabiddwako nga batuuyana wakati mu kwegayirira abakuumaddembe okubasonyiwa bafulume. Nga bannakampala ye baagala ennyo okulaba enguudo eziyita mu bitundu bino zikwatiridde, ababadde baagala okwota obulira ebigenda mu maaso nga n'abamu bawalampi waggulu ku bizimbe okuziga obulungi ng'enjogera ennaku zino bwegamba. Abawala bajjayo amasimu okukwata ebibadde bigenda mu maaso. Kyokka wadde mu kusooka kibadde kizibu okumanya poliisi kyebadde efeffetta naye waliwo abakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi ezirinaanyeewo. Kyokka nga bw'eri banka enkulu ey'eggwanga buvunaanyizibwa bwayo kutegeeza bannansi ku bigenda mu maaso era ng'eggulo lya leero efulumizza ekiwandiiko mwebuuliridde bannayuganda nga bwe waliwo gakyala kimpadde agayingiridde banka eno mu kiro ekigezezza olunaku olwaleero ne ganyaga kompyuta 7 ez'ekika kya laputopu. Okusinziira ku kiwandiiko kino obunyazi bubadde ku kitebe ekikulu ekya banka eno mu Kampala ku kizimbe ekimpi ekiri ku puloti 45 ku Kampala Road okumpi ne State Square nga kiri wakati wa Church House ku Kampala Road ne East African Development Bank Tower ku Shimon Road. Kigambibwa nti obunyazi buno buzuuliddwa enkya ya leero ng'abaddukanya banka eno bagumiza nga bwe bakolera wamu n'ebitongole ebyokwerinda mu kunoonyereza. Era bagumiza ng'emirimu bwe gitambula ekinnawadda okutuukiriza obweyamo bwabwe okuweereza bannayuganda ng'obunyazi buno tebutaataganyizza mirimu. Okusinziira ku kiwandiiko byonna ebigenda mu maaso n'amawulire gonna aganaaba gafuniddwa bakugenda mu maaso n'okugategeeza eggwanga era nga basimye bannansi olw'okubasaamu obwesige ne beeyama okwongera okubaweereza obulungi. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala ayogedde ku bunyazi buno n'ebikwekweto ebigenda mu maaso. Poliisi ya Kampala CPS ekoze ekikwekweto mu downtown mu Kampala wano nga tukutte abantu abasoba mu 2 okutuyambako mu kunoonyereza kwaffe ate nga tuyina ne bituzudde mu kifo kino ebiteeberezebwa okuba nga bibbe okuli laptops n'amasimu nga naye tukyagendera ddala maaso n'ekikwekweto kino. Kakati ebigambo ebyo byongera okulaga nti byandibanga abaali babbye oba oli abo baali babitutte ku Mutaasa kubitunda ekintu bannayuganda kye baawakanyizza abasinga obungi kuba nkugambye abantu nga Luttamaguzi baavuddeyo n'ebigambo ebyebuuza ti naye ddala kino ekyokubba banka kijja kitya tuli seefu ffe.
Don't be surprised when the governor of Bank of Uganda will very soon be relieved of his duties, because the day came, a day came here and testified about against the sovereignty bill. The following days, when people attacked the Bank of Uganda and stole relevant items from the bank. So he has to be very careful. Kino sogedde ngo ow'ebyobufuzi nenjogedde ngo omulanzi. Governor wa Bank of Uganda bagenda kumugoba. Kasita yazze wano nayogerera bill y'omukulu, because this is Museveni's bill. The bill is not for Uganda, this is Museveni's bill promoting monarchy ye oba obwakabaka bwe. Ebyo bigambo bya Luttamaguzi ye bw'atyo bwe yabirabye. Ngenda kwongera n'ebirala kuba ebigambo bye bikyali bingi, ate nga nze njagala kujjirayo nsonga eno nga bwegenda maaso n'okuba ng'etambula. Kakati oluvannyuma lw'ebyo okuba nga byabadde bwe bityo, Bank of Uganda erumbiddwa. Kakati tugenda tugwa mu mawulire. Abasirikale ba poliisi 5 baakwatiddwa, either nga balina kye bamanyi oba seekyo nga just baabakutte nga bw'omanya ab'ebyokwerinda bagende maaso n'okukola okunoonyereza, wabula nga 5 wenjogerera nga baliko obunnyogoga, bali mabega wa mitayimbwa, bagenda maaso n'okuba nga babuuzibwa akana n'akataano kyazze kitya Bank of Uganda ogenda maaso n'okuba nga eyingirirwa, era yayingiriddwa nga muli luddawa. Bino nga tetunnatuuka waawo, nakugambye baakoze deployment ku Mutaasa Kafero nga bw'owulidde mu Katambi, n'ebizimbe ebiriraanye sayidi awo, naddala ebizimbe ebimanyiddwa nti batera okutunda ebintu gadgets ng'ezo, laptops ng'ezo, amasimu, naye nga ku Mutaasa awo nga bw'omanyi abaana b'oku Mutaasa wabeerawo ebintu bingi nnyo ebireeta question mark, era abasajja bwe baatuukidde. Jjukira n'embwa gye baaleese okuva ku CPS yabakuluggusize batwala sayidi awo William Street awo wonna, era embwa olwabatuusizza ne bamanya kaakati wano tulina okuyoola buli kiramu okusobola ogenda maaso n'okuba nga tukola okunoonyereza ku nsonga eno ey'abayingiridde Bank of Uganda. Baagenze maaso n'okukola ebikwekweto nga bayoola buli kiramu, oba obadde kasitoma, oba oli wa mobile money, oba otunda masimu, oba otunda ki, tewali ya lutonze. Buli omu yagenze maaso n'okuba nga akwatibwa. Baasose ne babazingako, wabula nategeddeko nti abamu baabatadde oluvannyuma, wabula mu kikwekweto ekyo waliwo amasimu agaatwaliddwa, poliisi ng'egamba geetaaga okunoonyerezebwako, laptops n'ebintu ebirala. Held intelligence-led operation in downtown in some buildings within Kampala, and we have arrested over 20 suspects. We all passing investigations, and we've also recovered some items suspected to be stolen. Operations are always intelligence-led. Yes, they are always intelligence-led, and our teams got information on suspected stolen property that is around these areas, like we did for one Sanso zone around Zanzibar. Yes, we got information and we stormed the place. The same thing has happened here. We received information and public outcry. Yes, that's why we decided to come for an operation that has led us to recovery of some suspected stolen items and arrest of some suspects. What is your advice? We have some business community that are promoters. So our operations are still continuing, and we are going to ensure we arrest all those involved in these criminal activities.
we urge the business community, while buying, even you that is buying, to be vigilant on the items they are buying, because some of them are suspected stolen property. Yes. Yes, bwe batwe basazeeko ekifo era omwogezi wa poliisi omuwulidde agamba nti babadde balina intelligence n'abantu babadde bakomplaining ennyo ku kifo ekyo era ne bategeeza nti n'abantu babalabula bwe muba bakugula bintu okuva mu kifo kino mugule nga mwegendereza kubanga ebintu ebisinga mu kifo kino biba bibbe kakati byatwaliddwawo oba oliawo basobodde okubaako be bali kavalinze era mu ebyo bali kavalinze kigambibwa okuba nti mulimu n'ezimu ku laptops ezigambye okuba nti zabadde zibbiddwa mu Bank of Uganda nga bwe nkugambye ekikwekweto bwe kyabadde kigenda maaso n'okuba nga kikolebwa kakati wuliriza ziba teziri busa ne tufuna ekiwandiiko wano okuva ku mukutu gw'amawulire ogwa Daily Monitor nga batutegeeza nti waliwo abasirikale ba poliisi 5 bali mabega wa mitayimbwa bali mugenda maaso n'okuba nga babuuzibwa akana n'akataano abasirikale bano bandibanga balina kye bamanyi era nabo babakutte bagende maaso n'okuba nga bannyonnyola era ekiwandiiko kino njagala ngende maaso n'okuba nga nkikuyitiramu okitegeere bulungi nnyo gwagoberera era gwagoberedde okuva gye tuwatandikidde wuliriza mu kiwandiiko batugambye nti Bank of Uganda raid 5 police officers under probe abasirikale bandibanga babadde mu lukwe wabula ani abayakulidde bano era ani abayakulidde kino era ssente ezo n'ebintu ebiba bibbiddwa ani abeera emabega waabyo tugenda kubimanya bebaani wuliriza batugambye nti 30 laptops seized from city shops are under forensic analysis and at least 5 police guards have been arrested to assist with investigations into the break-in at the Bank of Uganda nti laptops 30 ezakwatiddwa ziri mu kukolebwa ku kibayita forensic analysis bali mu kuzeekebejja n'okuzikolako kunoonyereza wabula at least abasirikale ba poliisi 5 bo bakwatiddwa era nga bagenda kuyambako ab'ebyokwerinda mugenda maaso n'okuba nga banoonyereza. A detective close to the probe said the officers who were on duty on Monday night were picked up and are currently detained at Railway Police Station in Kampala. Omu ku ba detective abali mu kunoonyereza ku nsonga eno yavuddeyo n'ategeeza nti waliwo abasirikale abagambye okuba nti be bali ku duty ku Monday ekiro bo twabafunye bagenda maaso n'okuba nga bakuumibwa ku poliisi y'okuleerwe mugimanyi bulungi nnyo weri awo mu kibuga Kampala nti basobole okuba nga babuuzibwako akana n'akataano. The joint probe team comprising of officers from Central Police Station CPS Kampala and officials from the Central Bank is digging deeper into the circumstances surrounding the incident. Team okuva ku CPS Central Police Station nebo officials okuva mu Bank of Uganda bagenda maaso n'okuba nga banoonyereza ku nsonga eno era omu ku ba detective yagambye bw'ati we have confiscated mobile phones of the arrested guards and submitted them to the Directorate of Forensic Services for examination because we suspect there was connivance between the guards and the people who broke into the bank premises, the detective said. Nti laptops ezo ezakwatiddwa oba ezawambiddwa kuliko n'amasimu mobile phones nago gawambiddwa ne bagatwala kwakulira department ya forensics basobole okugenda maaso n'okuba nga babinoonyerezaako ebintu bibeere nga bitambula. Officers attached to crime intelligence at CPS are also combining through the 30 laptops recovered during an operation in downtown Kampala where several suspects were arrested. By press time, no official from the central bank had been formally summoned to record a statement. Abamu ku basirikale abali ku crime intelligence ku CPS abali mu department ya crime intelligence oba CI ku CPS nabo bali mugenda maaso n'okuba nga beekenneenya n'okwetegereza laptops ezo 30 kuba nkugambye baatutte laptops wamu n'amasimu kati laptops zino 30 bali mu kuzeekenneenya ze baatutte okulaba nga bagenda maaso n'okubaako bye bazuula wabula bino bwe byabeereddewo nga tewannabaawo mukulu yenna okuva mu Bank of Uganda gwe baayise okubeera ng'akola statement. However, investigators indicated that findings from the ongoing forensic analysis could prompt detectives to call in bank staff, especially if any links are established between them and the suspects already in custody. Uliriza wano wenjagala osimbe essira bakugambye nti newankubadde tewannabaawo mukulu wa
Bank of Uganda yenna gwe basamoninga kukola statement, wabula wandibaawo okuyitibwa kwa officials okuva mu Bank of Uganda singa kinaazuulibwa nti waliwo connection yonna wakati w'abano ba suspects oba ku suspect y'omu bwe kunaabaako connection linking okuva ku suspect paka ku mukungu yenna owa Bank of Uganda ajja kuyitibwa agende nga yennyonnyolako agende abitebye olw'ensonga nti kijja kuba already wajja kubaawo ekiba kimulumika nti yandibanga alina kyamanyi. Kano kabonera akalaga nti teweewuunya nnyo nga waliwo ebifulumye nga waliwo ababadde mu lukwe nga either bakulu mu byakwerinda oba nga bakulu mu Bank of Uganda, naye ng'ekigendererwa kyabadde ki? Ebibuuzo ebyayitiridde bye byaleetedde Honorable Lutamaguzi y'okubuuza bye yabuuziza nga bwe ngenda okukwongera. The central bank is under pressure following revelations that the 7 laptops stolen during the break-in contained sensitive information. Banka enkulu bagamba bali ku bunkenke, bali ku pressure oluvannyuma lw'okuba nti laptops ezo ezaatwaliddwa si laptop za bulijjo wabula zirimu information enkulu ennyo banka eno eya Uganda gyegenda maaso n'okuba nga yeetaaga okubeera ng'ekozesa. A security official at the bank who spoke on condition of anonymity said the stolen devices held commercial data, including sales transactions and consumer insights, information often used to analyze market trends and forecast economic performance. Nti omu ku officials okuva mu Bank of Uganda eyayogeddeko naye nga tayagala mannya ge kugoogera yategeezezza timulaba ezo laptop ezaatwaliddwa ekyamazima zirimu information ey'amakulu ennyo naddala ensonga ezikwata ku sales and transactions and consumer insights. Kyokka jjukira no bank enkulu regulatinga bank ezisigadde kakati information laptop ezigambye okuba nti zirimu critical information zezabbiddwa. Kyokka jjukira laptops ezawambiddwa tetunnafunayo kiwandiiko kiri official kitukakasa nti laptop ezo ze baanunudde oba oliawo mwabaddemu laptop egambibwa okuba beyinza okuba nga yeeyo yennyini egambibwa okuba nti zezo omusanvu ezabbiddwa ku Bank of Uganda. Kitegeeza kikyasoboka okuba nga kituufu bazizudde naye nga si zezo ne weesanga nga Bank of Uganda ekyagenda maaso n'okufeesinga akaseera akazibu nga information yabuze oluvannyuma lw'ebikwekweto bino okubeera nga bikyagenda maaso n'okuba nga bikolebwako ng'ensonga bwe zigenda maaso n'okuba nga ziba. Wuliriza, Bank of Uganda mu bigambo bye yayogedde naye nga sinakutuusaawo bino nga bigenda maaso n'okubaawo ku lunaku gavana wa Bank of Uganda lwe yajja Atigo omukulu gavana Bank of Uganda lwe yajja mu parliament nga okola submission ye nga gavana wa banka ku lwa Bank of Uganda ng'awakanya etteeka protection of the sovereignty bill eryayisiddwa ng'alaga obulabe obugenda okulibaamu na biki ebiyinza okuddirira singa eggwanga lituuka oba etteeka eryo singa liyisibwa. Njagala okutegeeza nti etteeka lyayise wabula byabadde byakabaawo n'ate n'ebyokubba banka ne bibaawo. Kyekyaleetedde Honorable Lutamaguzi okubeera n'ebibuuzo oba n'ebigambo ebyefaananyiza bwe biti. Omuntu omulala mukulu w'eddiini kino kikubuulidde sikulabye ng'omubaka naye ekifo kyo gwe lwe wazze wano n'okuba sovereignty bill Bank of Uganda lwe bajja ne bagibba. Can you really refuse go and steal from Bank of Uganda? Kati ekifo kye baakifuniddemu omulala omwana waabwe omu alabika akuze kati gwe baagala okuteekawo yensonga lwaki baleeta emboozi ezo bagenze ne bappa Bank of Uganda oba weyazze wano mu komiti n'ayogera professionally kubanga these professional guys came under the invitation of Clerk of Parliament. Kati weyazze wano ne akozesa omutwe gwe independently enkeera ge mawulire okujjamu mu Bank of Uganda baagidde. Don't be surprised ng'omukulu oyo gavana bamugobye. Don't be surprised when the governor of Bank of Uganda will very soon be relieved of his duties because a day came here and testified against the sovereignty bill. The following days when people attacked the Bank of Uganda and stole relevant items from the bank. So he has to be very careful. Kino sogedde ngo ow'ebyobufuzi nenjogedde ngo omulanzi. Governor wa Bank of Uganda bagenda kumugoba. Kasita yazze wano
nayogerera bill y'omukulu, because this is Museveni's bill. The bill is not for Uganda, this is Museveni's bill promoting monacheye oba obwakabaka bwe. Kakati gavana okuva olunaku lwaleero alina okuwokinga okuba ekifo kye kigenda. Bigambo bya Honorable Luttamaguzi Ssemakula yeebye ebimu ku bibuuzo byadde yeebuuza era bw'ati ensonga bwe yazirabye. Yagamba nti ekyo kyakoleddwa oba oli awo olw'okuba nti omukulu yali yakava mu Parliament mu kakiiko ng'awa submission ye nga Governor Bank of Uganda ku ngeri y'etteeka butya bwe ligenda okuba nga likosaamu eggwanga. N'ebyo bigambo bya Luttamaguzi era nga bw'omanyi bw'atyo bwe yagenze maaso ye n'okuba nga ate ayogera ku nsonga ezo. Wabula njagala okutegeeza nti mu bino ebikwekwete ebyakoleddwa ku Mutaasa Kafeero oba ku William Street awo wonna kigambibwa okuba nti waliwo laptops ezaatwaliddwa naye newankubadde tetunnaba kukakasa oba ddala ezaawambiddwa ze zaabaddemu information gye beetaaga. Banka yo egamba ki? When contacted, the bank's Director of Communication, Mr. Kenneth Egesa, declined to provide further details citing the ongoing investigations. Nti bwe baakubidde ku bakulu mu Bank of Uganda babeeko kye boogera ku bino, baagaanye okubaako kye boogera. Baafunye avunaanyizibwa ku kwogerera Bank of Uganda amanyiddwa nga Kenneth Egesa, yagaanye okubaako information gy'abawa ng'abategeeza nti ensonga zikyagenda maaso n'okuba nga zinoonyerezebwako, nyinza obutavaayo mangu ago kubaako statement ze mbawa nga bwe muzaagala. Bw'atyo bwe yategeezezza bannamawulire n'abategeeza nti tusooke tulindeko information egira erindako okubeera ng'embuuzibwa. The investigations are still ongoing. Bw'atyo bwe yagambye. Please be patient. We will update you once we have sustained information to share. Mr. Egesa yabagambye okunoonyereza kukyagenda mu maaso, musooke mubeere patient, mubeere bakkakkamu, tujja kuddamu tuba notifying essinga tunaba tufunye ekyokuba ekinaba kivuddeyo. Earlier, he had confirmed an incident of unlawful entry detected on Monday morning at the bank's headquarters on Kampala Road, where 7 laptops were reportedly stolen overnight. Nagamba the matter is currently under investigation and the Bank of Uganda is working closely with the relevant security agencies to establish the circumstances surrounding the incident and to take appropriate action. Banka bwetyo bwe yavuddeyo ne statement eyo nga bagamba nti okunoonyereza engeri gye kukyali nga kugenda mu maaso tetujja kumala gavaayo, tubeeko bye twogera, twagala tugenda okwogera nga tulina information eyeegasa era gye tukakasa nti ddala mwetaaga ogenda maaso n'okuba nga mugimanya. Bannayuganda ebibuuzo ne byeyongera, Bank of Uganda erumbibwa etya? Ekyokubiri, Bank of Uganda ku security gy'erina bano baayiseewa? Bibuuzo ebimu ku ebyo ebizze era ne bireetera abakulu bano nkugambye abasirikale ba poliisi 5 bwe batyo bagenze maaso n'okuba nga babakwata bayambeko poliisi mu kunoonyereza abasirikale abo abakwatiddwa beba abaali ku duty ekiro nga banka tennaba kubanga erumbibwa. Era abakulu bagamba nti bano oba oli awo bandibanga balina kye bamanyi. Kati singa bakwatibwa nga ddala balina kye bamanyi, ugambe nti n'ebyo ebibadde bibbibwa byonna ebitwalibwa ku Mutaasa Kafeero baba babimanyiiko, kubanga era ekibuuzo ekijja okusigalawo bwe bibanga babitutte ku Mutaasa Kafeero era ne babikwata ne basangayo ezimu ku laptops ezo, ng'ate bagambye nti ekifo kimanyiddwa nti ebintu ebitundibwawo ebiseera ebisinga byonna biba bibbe. Tolowooza nti abasirikale bandibanga bamu ku baddiira abaddiiringa ebintu ebyo nga sinakindi bye babitundayo oba okubigulayo. Jjukira Rachel Kawala alabudde tera n'abagula items ku kizimbe ekyo oba ku street eyo, mwegendereze nnyo kubanga ebintu ebisinga ebitundibwa mu kifo ekyo bitera okuba nga biba bibbe. Kakati tolowooza nti abasirikale bandibanga balina kye baba bamanyi ku bino ebigenda maaso n'okuba nga byapeninga. Weebale kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Ate naba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kadika notification obeere omu ku abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo, ate tubeere nga tutambula ffenna. Ekigudde ku basirikale ba poliisi bagambibwa okuba nti 5 bakwatiddwa era nga bakwatiddwa ku nsonga ezo, naye nga guno si gwe mulundi ogusoose bino bibadde nga bibaawo. Era ne mu kiwandiiko wano batugambye Kampala Metropolitan Police spokesperson Mrs. Rachel Kawala said the operation that led to the recovery of suspected stolen items was intelligence-led. Rachel Kawala yagambye naye laptops zino ezaawambiddwa bwe ziba nga mulimu eddala ezabadde zibbiddwa mu Bank of Uganda, ani aba yagenze n'amira pini n'ayingira Bank of Uganda n'abbayo laptops ezo, ate n'aba nga tatutte ssente, tatutte kintu kyonna wabula nga laptop yebadde target ye.
omwogezi wa poliisi akugamba nti okusinziira ku intelligence gye baafunye yeyabaviiriddeko okugenda okulumba ekifo ekyo. Suspects were screened and released on police bond, but I need to cross-check with investigators on the status of the recovered items. Abamu ku baakwatiddwa bo baateereddwa baba screeninze ne babata nga babateeredde ku kye bayise police bond, naye byebizibiti bikyagenda maaso n'okuba nga byekebejjebwa okusinziira ku Rachel Kawala. According to the police annual crime report 2025, a total of 11,818 cases of breaking-ins were reported, down from 13,511 cases recorded in 2024, representing a 12.5% decline. Omwogezi wa poliisi oba okusinziira ku report eya poliisi eya annual crime report eya 2025 bagamba nti emisango ba cases 1,118 ez'ababbi abayingiridde either banka oba amaduuka oba ebintu ebifaanana bwe bityo nti zakendeddemukko 225 kubanga 224 cases ezo zaali 1,3511. Kati ku mulundi guno zaakabeerawo cases oba 225 zibadde cases 1,1818 nga balaga nti waliwo decline ya bitundu 12.5 ku buli 100 era nga poliisi abo bagamba bakozeeko bakendeezezzaako ku bubbi obw'ekika ekyo. Burglaries accounted for the highest number of cases, 5,600, followed by house break-ins, 2,425, and shop break-ins, 1,800. Cases ez'okubba emitwa 15,600 ne cases ez'okuyingirira amayumba oba amaduuka 2,425 n'ez'okuyingirira amaduuka okugamenya 1,800. Of the reported cases, 6,585 were taken to court. Among these, 1,928 resulted in convictions, 94 ended in acquittals, and 1,105 were dismissed. Waliwo n'egyagobebwa. Kakati ezo ezimu ku nsonga ezivudde sayidi eyo nga bagezaako kugenda maaso n'okuba nga batunnyonnyola wabula neebaza abatambula naffe ne muba nga mugoberera ate n'okwagala okumanya ebintu nga bino. Mbeebaza okujja mu comment section era njagala nnyo okujja mu comment section muteekeyo obubaka bwammwe ku nsonga nga zino ze tuba tugenze maaso n'okuba nga tubawaako nga bwe nkugamba nti ku nkomerero ntera okujja n'empitaayitako mu bubaka bwammwe ne ku mulundi guno bwe tutyo bwe tugenda ogenda maaso n'okuba nga tukikola. Buli yataddeyo comment yo mu comment section njagala okubeera nga njiyitamu nga bwe tugenda maaso n'okuba nga tutambula nga sinnaba kubanga kusiibula ate okujja ne updates endala nga bwe nkugambye era nga bwe bitera okuba. Kakati neebaza Bwambaale je Sambaki webale kubanga kulyagaye, thank you for the updates. Naye bali kubanga ogoberera ono bamwise Vikita Nyanzi n'agamba webale kuweereza naye bali kubanga ogoberera. Kengingo Esther naye bali kubanga kwoli muganda wange Arozi Media respect webale kubanga ogoberera. Joseph webale kubanga kwoli ono bamwise Luziana Wambi nga bulijjo message yatuuse. Tenywa Erukana webale kubanga nawe ogoberera message yatuuse. Ono bamwisa ni Shahida nga bulijjo webale kubanga kwoli ku mukuto gwa Red Zone TV. Joseph Wabwire webale kubanga ogoberera message yatuuse. Jenny Adams naye bali kubanga kwoli ono bamwise Hot Fire n'abuuza who is the governor of Bank of Uganda. Ono bamwise Koni Naluoga bali kubanga kwoli nga bulijjo message etuuse. Katono bali kubanga kwoli. Sechimoto Winnie naye bali kubanga ogoberera. Namu Lamia bali kubanga ogoberera. Godfrey Nelson message yatuuse. Rockstar Chosen webali kubanga kwoli. Chosimire Keremensia webali kubanga ogoberera message yatuuse. Juliet Christensen message yatuuse bulungi nnyo. Robert Mutagubya webali kubanga kwoli message yatuuse. Jamia Namata message yatuuse webali kubanga ogoberera. Ono bamwise Mary Hope webali kubanga ogoberera. Grace Kevin webali kubanga kwoli. Jenny Nambi message yatuuse. Susan Tusingwire webali kubanga kwoli. Shamsha Gray webali kubanga kwoli. Massa Merina Geoffrey no Mulangia naye bali kubanga ogoberera message yatuuse bulungi nnyo. So police naye for what reason kutiisa abantu ono Namubiru Flavia bali kubanga kwoli n'abalala mwenna abateeka obubaka bwammwe mu comment section. Ate ngenda kusooka neebaze abatasuulirira comment section yaffe. Mami wange Mama Kevin okuva Switzerland bali kubanga gyoli ate bali kubanga ogoberera. Mami wange Mami Joy okuva UK bwe bali kubanga kwoli. Mama London nkwagala nnyo bali kubanga ogoberera na buli muntu yenna. Hajati Sheila okuva USA.
baganda bange bannyinaze mwenna ababeera ku mukutu guno nga mugoberera ate n'okwagala okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda, abali e Dubai, abali e Qatar, abali awo Middle Eastern countries, abali mu kubanga ate mu kwasaganya emirimu mwebale goberera mukutu guno, abali mu kibuga Kampala, abali Kaleerwe, bakyali bange abali okulufulaawe Masana fwe bali kubanga kwemuli ne abagoberera emikutu gyonna kwe tusinzira ogenda mu maaso n'okubanga tubaweereza. Tulina amawulire mangi nnyo era nga bulijjo tugenda kubanga tukomawo ne updates eziddako. Amawulire weegali tugenda kubanga tugabawa. Beerako ku mukutu guno. Waliwo ne issue gye tujja okubanga tudiscussingako ffenna naddala ku ebyo bigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Katujje tubeere nga tuwuliziganya ate mu updates ezigenda okubanga ziddako. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.